we Masaba bisirikirwa ne Kafeero batandika batya? Kafeero agenda afuna hit naye nga muvubuka wa mukyalo nga amanyidde kwagala bawala basomba mu mabaala bayimba baka stage kati wafunamu ku kasente oba omanyi oluyimba lwe yagamba nti Kafeero yagula emmotoka Kafeero yagula emmotoka ennene nti gijjeemu ogipangise alwafunye kaki kasente atuuka wano najja nankumbi agwa mu kiwala bisinga wola bisire kwini byakati twala example nga wonoolaba ona yawasa abakazi mu layini yani Vincent Segawa wonojja n'omusuula ku kino kibosi kiiki kyalisi oba alisha bosi kiiko oyo kale tebamumanyi nnyo nakazibwe Farida nakazibwe n'omuwa Vincent yani Segawa kati Farida nakazibwe olw'okuba Segawa ayinza oba ali popular ayinza osalawo n'aba naye naye nga tali redde mukola ki muzaalira kati kibisirikirwa kyali kiwala kirungi wano ku siteera kati Kafeero aleeta amaanyi g'abayindi akiteekamu ki emmotoka limited nayekusiteera wajjudde abafere bavuga emmotoka za bbeeyi banyirira kati ekiwala ne ku Machinga Standard emmotoka kyagitwala naye nga ku mutima tekyagala Kafeero teyamwagala amwagadde mbufu naye nga yali mukwano gwe ani omwana Kafeero yakyegomba nga kirina hipise tutu biki nawookirabanakipamu n'oluyimba nawe omuntu avudde mu kyakati bwatuukira okubanga yalina abakazi ab'abaana ne yeesiga gw'atazaddeemu this is the sign ekulaga nti omuntu avudde mu kyalo ayinza okwesiga sire queen nnyo kubanga bisirikira bye yakola Kafeero mulaavu bali tebabimukolangako byali bipya bya mu kibuga naye kimanyi nti yamwagala era bwe yafa yayongera omwaga n'amuzimbira n'entaana kuba kati ate bwe yafa bisirikira we yategeera vali kuba wali yali muwala nga bamukwanakwana mu babaalabaala n'ettaka lino erikyaliwo eritanatundibwa eri Masaba wali ekijja kya Kafeero era ekyapa yakirina bisirikirwa era kyangu nnyo nga bisirikirwa ebintu byayogera bye bituufu okitegeera kubanga ye yafuna time omanyi woyagala omuntu seeguya nga si levo yo kyanga omubuulira ebyama asobole okukola ki okwagala buli we yatambulanga nekibisirikirwa mu bafirigo mu bano bakatolubwama Kafeero yalabikanga nga ndi musajja w'amaanyi si vireja aleese omuwala ategeerekeka naye n'ajja mu bantu n'ajja mu bantu kati awo kyamuleetera nga woowulya basudde agamba nti mukene muliire eyo naye wenzira mu bannange nendya ku nnyama ensiike atagamba wemba nakukwanira eyo nyamba naawe obeere eyo nange ndi mubi naye nze ndi sita kati Kafeero yatuuka n'alaba wali abakazi abalala nga ki mukene yuwayi ate baali bamukwano Kafeero ne basudde oba basudde yayimba mu bisirikirwa